mubakubire mu ngalo ez'amaanyi. Katwale omukisa guno okwebaza abazadde baffe. Mwebale okukola okusalawo okw'ensonga, okusalawo okw'obumalirivu ate nga kwakulengerera wala. Ng'omu ku batandisi b'amasomero, manyi kye kitegeeza omuzadde okukwata omwana n'omutwala ku ssomero epya. Okwo nno kuba kulengerera wala. Ne neebaza omutandisi waalyo olw'okuzimba trust. Ebiseera ebisinga essomero bwe liba nga litandika, oyinza obutamanya linaaba litya. Litambulira nnyo ku linnya ly'oyo alitandise. N'olwekyo Musawo Aida Nassolo njagala kukwebaza neze kwebaza yenna. Ne neebaza abasomesa. Era kye kimu, abasomesa bajja nnyo ku ssomero naddala nga lyatandika dda, balina bye balozezzaako, waliyo ababaddeyo baliweera obujulizi. Naye abasomesa abaasalawo ne mujja ku Excella Quality School nga litandika butandisi ne mukkiriza okukola naffe, nammwe mwebale ne ba well wishers ab'enjawulo. Musawo Aida Nassolo asoomooza nze kyenja okwogera. Emisinde kwatambulira gyewuunyisa. Si lwakuba nti gubadde museetwe, nedda. Nzikiriza nti mubaddemu ebiwonvu, ebikko n'ebisomooza. Naye ekimusobozesezza okuba nti wadde ebyo byonna bibaddewo naye nga tumulaba nti ali waali ku lwalero nga Excella esobola okwogerwako beyond kijabijo, beyond gayaza. Lwakuba nti ebisomooza yabifuula ekitundu ku lugendo lwe. Yakimanya nti olugendo lwatandise ebisomooza bijja kukola ki? Bijja kubeerawo. Naye ebyo byonna biva ku kintu kimu, kwe kukola ekyo ky'oyagala. Musawo Aida Nassolo yatandika essomero si lwakuba nti baali mubalira. Yatandika essomero kubanga yali alyagala. Ntwala omukisa guno okubategeeza abatannatuwa abaana. Abo abazadde abalala abatuwadde abaana tibatuwadde baana kubanga Excella Quality School essomero eriri mu kitundu. Nedda, batuwadde abaana kubanga Excella Quality School ly'essomero eddungi eriri mu kitundu. Ebyo bintu bibiri bya njawulo. Tebaanoonya liri mu kitundu, wabula baanoonya ddungi eriri mu kitundu. Nga mmaliriza, Musawo Aida Nassolo atuprovinze bw'otunuulira Excella Quality School n'otunuulira Hillview Primary School Matanga, gye ndi ng'omutandisi. Amasomero ago galina bingi ebigakola ki? Ebigagatta. Era buli lwendaba essomero lyonna nga lirina step gye litambudde ensanyuka lwaki. Ffe bamu ku baakizuula nti essomero eddungi terikolebwa kabonero kokka. Wangi, essomero eddungi lisukka akaki? Akabonero. Nze ne bw'oba ogenda kumpa first grade yaabwe n'omwana n'akomawo ng'engumba zimwereze bireke. Abazadde bano Musawo Aida Nassolo njagala kugamba era ndaba ng'okituukiriza. Kati ekibuuzo ekiriwo kiri kimu nti ogenda kukuuma otya omutindo guno mwaka ku mwaka. Kubanga batuwadde abaana, kubanga essomero academically eddungi, ate ekirala welfare. Njagala kwebaza olw'ekyo. Naye ekikulu mu byonna kwe kunoonya essomero erigenda okutegeera omwana wo n'obunafu bw'omwana wo. Nti wano ayinza okuba nga si mulungi naye ate alina waakola ki? Wali omulungi. N'olwekyo nja kusaba management n'abasomesa abaana baffe nga tuba bawadde buli mwana mu mukwate okusinziira ku buki? Ku busobozi bwe. Mu mukwate okusinziira ku busobozi bwe. Aye n'okuuma ekyo abazadde kye batwagazisizza. Tulabirire bulungi abaana abasomesa mbagamba ku Excella. Tubasomese bulungi. Tukwate abaana ng'akwata omwana wo. Buli lw'obeera n'omwana w'omuzadde kitwale nti naawe oyina eyo ewali omwana wo. Bwe wandyagadde bayise omwana wo, bw'oba oyise omwana w'omuzadde oyo gw'otakola ki? Gw'otamanyi. Mukama abawa omukisa. Oyanza Josebo, thank you so much.